Walumbeza yatukola bwati baka abasajja b'otugumbula otyo oli wangeri kyatayisa abalungi n'abesiimwa n'otigatika otyo laba bojjolekawo ab'emitwe emiyaye kale akayimba ka mugenzi Prince Joe Paul Kafeero yakayimba kayiseeko emyaka n'ebiseera bingi era y'omu ye yayimba akayimba akagamba nti olunaku lujja kukya ng'abantu ala ensonda nnya ebintu byange byendese babindese ebintu byange byempakasiza babindese bajje banyage kale olunaku lujja kukya ng'abantu ala ensonda nnya obwana bwange bwenzadde n'ebirala ebigwa mu kkoweero ezo nno ze zimu ku nnyimba azempuliriza ne bwemba ntambula nenjagala nzitemuko ku speedi kwembeera ntambulira tuli eno tuli kayunga bannyabo ne bassebo mu kubeera nga tulaba enteekateeka ezisiibula omugenzi Moses Kalangwa Kaliisa omukulu eyafa gye buvuddeko emabega era ng'olunaku olwaleero lwagenda okubeera nga asindikibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera ekiri e Kayunga olunaku olw'ejjo gyabadde miranga nga gye gibuutikidde ekitundu ekyo bannakayunga ab'enjawulo nga balaga okunyolwa kwabwe okw'amaanyi olw'obuvunaanyizibwa oba oli awo omwami Moses Kalangwa Kaliisa bw'abadde ayolesa so ng'ate n'eggwanga likyagenda mu maaso n'okuba nti likungubagira wamu n'omwami Kaliisa oba ne famire y'omugenzi Kaliisa Kalangwa Moses abakaabi ne gye buli kati bakyatwa ennyamiza emitima okuviira ddala olunaku olw'ejja abakaabi abaalabiddwako nga bakukaabya amaziga omuganda gayita agajjulujjulu mu butambi obw'enjawulo kwegamba obulumi ng'olabira ddala abantu abakaabira Moses Kalangwa balina oba oli awo ensonga lwaki buli omu akaabira omugenzi sooka olabe ka vidiyo kano omubiri gwe bwe gwabadde gutuusibwa ku kyaki olunaku olw'ejjo okusobola okuba nti asabirwa mpaako katambi ako Ebyo nno gye gimu ku miranga ng'emaziga agabadde e Kayunga awo omubiri gw'omugenzi bwe gwabadde gutuusibwa njagala nnyo otunuulire abantu abakaabye naddala ku sayidi wano ababadde beetoolodde emmotoka kakati waliwo era akatambi kenjagala nkuwe kalimu abakyala babiri bano ndowooza be basinga okuwulikika amaloboozi gaabwe oba oli awo n'engeri gye beexpressinzeemu obulumi obw'okufa kwa Kalangwa Moses mu bitundu bino uliriza katambi kano oba oli awo lw'onaategeera obulumi bw'okufiirwa omuntu gw'oyagala oba omuntu either gw'omanye ennyo oba bw'olina enkolagana sinakindi bw'omuyita akatambi kano kaabakaabi nako tukawulirize kadem
kale toyinza butayungula ziga bw'olaba abakaaba mpozi ng'oli mulogo mu ngeri zonna naawe oteekwa okuba nti olina okuyungula ezziga. Omanyi nnono ya Buganda na mpisa ya Uganda okunakuwalira awamu n'abo abali mu nnaku. Kakati omugenzi Moses Kalangwa ng'ali eno bamukaabira nga bwe ngenda okwanalayizingira. Manyi sigenda kutunuulira bakaabi wabula ngenda tunuulira omukwano bannakayunga gwe babadde ne Moses Kalangwa ogw'enjawulo okusinzira obutambi obw'enjawulo. Kakati eno ye yabadde nga clear view ey'akatambi akalimu abo ababadde bagezaako okulaba nti batuusa omubiri gwa Kalangwa Moses ku church okusobola okusabirwa. Naye njagala otunuulire details eziri mu video eno okuviira ddala ku security eyabadde egadinga omulambo gw'omugenzi Kalangwa. Bigambo mba ntabudde omulambo gw'omugenzi ate eriyo omulambo omulamu. Omulambo gwa Kalangwa Moses, yes. Kakati mpaka katambi ako ka playing nga bwe kali ne sound wamo so that ensonga ziwulikika bulungi. Wenjogerera ensanduuko gy'olaba omukulu Kalangwa Kalisa Moses Kayunga aleeteddwa ku kyaki okubanga bamusabira. Kyenyinza okugamba naye nga amaziga mangi leeteddwa ku kyaki oluva wano bagenda yingira eri lowooza olaba nteekateeka bwetyo bweri naye nga Banakayunga tuli mu nnaku ey'emaanyi ennyo. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Mukama gw'ekiwumulo eky'emirembe luva wano ku district hall. Sigala ng'otugoberera ku South Media buli kimu ogenda abanga okifuna. Oyo gwe mulaba yabadde adda ku Muzeeyi Kalangwa. Ndoza kati mulabye omukwano ogwo omuntu akaabira naye ng'awulira takkiriza nti ogenda. Security nga yeeyina okupushinga ekugambe nti controlling amaziga go wano we tugende bannaddiini nabo basabire ku mugenzi naye naawe okaabyeko ekimala kkiriza. Omukyalo oyo mulabye ng'ayaayaana. So bw'oba nakuddizaayo akatambi abakyala abo mubalaba bali babiri zaayoko katambi ako. Yes, ndalabye obulumi bwabwe ne ŋŋamba Kalangwa abalumye nnyo omukyalo oyo. Kati alina ne munne gwagenda okusisinkana mu kkoona awo. Era amaziga gaabwe oba emiranga gyabwe giwulikika nnyo nga gyanjawulo. Oba oli awo ku bakaabi abaki? Ku bakaabi abalala. Kati kali akatambi ke wa playinze nga balimu babiri. Batuuka butuusi ku lumbe. Nkiwa nti wali babadde batuuka butuusi ne basimbula embalasi y'omulanga. Gavumenti oba oli awo n'ekimanya nti Moses Kalangwa abadde ayagalwa. Bannakayunga abamu be bakyala oli yabadde asisinkana oli. Kakati Moses Kalangwa mugenzi ng'agenze maaso n'okuba nti ava mulamu bw'ensi bingi ebimwogeddwako and of course ne famire ye bingi byesobodde okubeera nga oba oli awo eraga mbutali bumativu. Njagala tusooke katambi ka mutabani wa Moses Kalangwa eyavuddeyo n'ayanukula abo oba oli awo abasanyukidde okufa kwa kitaabwe mu ngeri y'okuba balaatiramu. N'abagamba nti Kalangwa afudde kati ng'abaana oba ng'abafamire batunda ebyobugagga by'omugenzi era ne bagamba nti kitaabwe alesse acres 4,000. Wuliriza acres 4,000. Kati tugende ku point ya video lwaki njikoze olunaku olwalero. Sokola bakatambi ka mutabani w'omugenzi Kalangwa. Ana ekitalo nye kya chairman waffe kitalo ddala ozi nziramu abasanyusa olw'enfaayi. Omukulu ekirungi afudde tabadde wakusondera wakuziika lwakuna abantu bali wano bali abanywa naye ekirala nti kituufu afudde era musanyuse naye ebintu bino byonna bye mulaba byonna tubitunda mu abaseka mujje mubigule. Mujje mubigule ettaka eka ziri 10,000. Ebintu by'omugenzi tubitunda tuguza abo basanyuse ng'afudde eka ziri 10,000 buli eka bukadde 4 naddala abantu abasinze okusanyuka ng'afudde. Osobola obibalaga byonna
balage project balage ennyanja byonna tubitunda bajje. Kakati njagala okwate calculator nga sinaba kugenda ku bingi. Omwana w'omugenzi atugambye nti kakati ndoozo obwedda neeyisaako katugende ku kituufu. Omanyi Abaganda n'Obuganda ne Uganda tetera kubeera ng'oba oli awo twekkiriranya naddala ku bintu bye tutakkiriziganya bulungi nabyo. Omwana w'omugenzi agambye nti kitaawe alese acres 10,000 sibina 10,000 nga buli eka agitunda miliyoni 4 ze miliyoni 10 ziba nnyingi. Kakati omwana w'omugenzi akoze kino mu kubalaata naye nga akyogera okusobola okulumya mbu aba asanyukidde okufa kwa kitaawe. Kitaawe abadde avunaanibwa oba alangibwa mu bantu abamusanyukira okufa kwe musango gwa kubba ttaka oba misango egyekuusa kukubba ettaka n'okukozesa obubi obuyinza n'eryanyi ly'emmundu. Munkwate bulungi, si bigambo byange. Okusinziira ku beemulugunya ku nfayo ku mugenzi bagamba nti omugenzi kitaabwe abadde yeenyigira nnyo mu mivuyo gy'okubba ettaka akomukakootinge n'okuliisa abantu akakanja naddala bannakayunga. Era nga bangi bakaaba amaziga bakukkulumira mwami Kalangwa ng'akyali mulamu ne mu kaseera ak'obulamu nga buweddewo ng'afudde ng'era abantu basanyuka bagamba kimu tukoze eki tukuwonye Katonda tutaasiza n'ebirala ebigwa mu kkowe ebyo. Kakati abaana mu kifo ky'okuleeta apology kuwa kitaabwe we yasobya we yagenda obubi kiki kye yasobya bannansi kye basobola okutereeza okuharmonizinga emitima gy'abannakayunga. Abaana ekyo tebakitunuulidde ate bongedde kussa munnyo mu bbwa eri abaana abagamba nti omugenzi yababba ettaka. Omwana mu bimu ku byasoose okukulembeza aflontinze ettaka acres 10,000 ekintu ekitali nnomo omuntu ne bw'aba mugagga bannange. Already abantu bali kubeera nga bakaayanira byabbibwa kyokka ate gwe kitaawo bw'avudde mu bulamu n'oleeta ebirowoozebwa mu balabi nti bye byabbibwa ku bo ate n'obagamba obiguza bo. Kati temulaba nti awo mmwe kennyini musiikuula mitima gy'abantu. Si mpisa ya Uganda kusanyukira muntu ng'afudde naye ate era si mpisa ya butakkiriza nsobi zibadde ku muntu afudde. Muwala w'omugenzi Moses Kalangwa ayina ebigambo bye yayogedde bwe yabadde mu kyaki olunaku olw'ejjo n'agamba nti Bayibuli egamba mu basonyiwa abo kuba tebamanyi kye bakola. Nenzijukira ebimu ku bigambo bya munnamawulire gwe neekakasa obulungi era gwe mmanyi obulungi nti musajja mulungi mukola kye tuyita investigative journalism, engeri gye yanarratinzeemu emboozi, engeri gye yasimattuka okufa ng'eyalina okumujjambulamu mu kaseera ako ye yali taata wa bano, ye yali omugenzi eyalesse bano bannamwandu. Omwami oli ngenda kuwa akatambike owulirize engeri gye yannyonnyodde who is Moses Kalangwa and yali amutuusizaawa. Soka owulirize ebigambo bya nnamwandu ono bwe yabadde ali mu kyaki. Buli statement eyamuvuddemu ono muwala we. Yes, tuwulirize statement ku statement. Owulirize ebigambo bino n'engeri public gyeri mu kuhandolingamu okufa kwa kitaabwe oba bbaawe, then nabo engeri gye bali mu corresponding eri public. Teekayo akatambi ako. Kyenva mbagamba nti omwoyo wa Mukama yawaniriza dda mwami Kalisa Kalangwa mu ggulu. Ekyokubiri, bwe kibanga Katonda aliwadinga abantu abaagala, Katonda agenda kuliwadinga Kalangwa. Bwe kibanga Katonda
aliwadinga abantu abayamba. Katonda agenda kuliwadinga Kalangwa. Kubanga bwe kiba kiyitibwa kuyamba. Nkakasa mu ggwanga muno emyaka gye nnina sirabangako muntu abadde akola byakola. Era nga bye bimu ku bintu ebimuleetedde okubeera nga abamu bakikozesa omusiiga obubi ng'ate tabulina. Baleka okwogera ebirungi ne boogera ebibi. Naye nga Jackie waaga nti Bayibuli egamba babasonyiwe kubanga bye bakola tebabimanyi. Okiwulira? Nsaba Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna, bwe waba nga waliwo ensonga naye ng'ate nzikiriza nga teriiwo, Mukama mwoyo gwe agulamuze ekisa n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire. Kakati oyo ye nnamwandu w'omugenzi. Omugenzi Kalangwa Moses waviiridde mu bulamu bw'ensi nga ebimwogeddwako emyaka 11 emabega n'entalo zazzaabeeramu. Omugenzi nabagamba mu Buganda ne mu Uganda si kirungi kumwogerako kibi, but we are here to inform the public. Ebimu ku bigambo bannansi n'ezimu ku ntalo omugenzi zaayiseemu mu lugendo lwe olw'obulamu, bannansi balaba nga zibadde zibanyiga. Bannansi bawulira ng'entalo omwami ono zaayiseemu wakati mu bulamu bwe zibadde ziri mu kkobo olyawo ate embu n'okutwala obulamu bw'abantu abalala. Ono munnamawulire ayina sitoole ye ku butya bwasimattuka. Naye ate waliwo omukyala gwe bayita Aida Nantaba, naye munnakayunga. Aida Nantaba bw'akunyumiza omugenzi yaani na biki bye yakola. Walayo ogiramu n'otta ku bigere bw'oba onenya abasanyukira omugenzi. Si mpisa yaffe nkiddamu era situkiwagira. Naye bw'owuliriza bye boogera ku mugenzi mu kaseera nga mulamu, wuliriza akatambi ka Aida Nantaba kano oba oli awo katuwe. Nebaza abalonzi mwenna abayiridde omubaka Honorable Kasolo Akalulu, mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale okuliyirira amaziga gaabo bonna abakaaba olw'amataka gaabwe, mwebale okuliyirira olw'abo abatemuddwa Kalangwa olw'amataka gaabwe, mwebale okuliyirira ekibbataka, mwebale okulaga ensi nti obubbi bw'ettaka temubukkiriza. Era tusaba Katonda omulungi ow'ekisa, omusajja ono bw'atakoma ku bikolwa bye, Mukama akole kisingako, kubanga obubbi bw'amataka buleka abantu bangi nga bakaaba, bubaleka abalala ku nguudo, abalala nga tebalina kyakulya, abalala nga abaana n'abakyala tebalina we babateeka. Tukirabyeko wano e Kayunga waffe Kinamawanga, abantu beyasengula abayitirivu ennyo nakati bakyakaaba bambi abangi tebafunanga we badda. Abantu nga Musiita beyasiba emyaka 5 nga bagaanye okuwaayo ebibanja byabwe, n'abasiba ne babagalira mu makomera. Mubaliyiridde. Omusajja nga Masengere eyalina ettaka eririko ebyalo 7 e Mubende, e Butologa, wonna abantu be basengula ebyalo ebyo 7. Amaziga gammwe Katonda agawulira. Masengere yakubiddwa amasasi, Katonda amaziga gammwe agawulidde. Kalemeera gwe yatta, Katonda amaziga gammwe agawulidde. Kigudde gwe yakuba emiggo natta, wane waffe Baale, Katonda awulidde amaziga, Katonda awulidde akukaba kw'abantu. Okay. Kakati omutabani agamba bayina eka z'ettaka 10,000. Aida Nantaba agamba nti waliwo omugenzi abantu be yasengula ku byalo 7. Ye Aida Nantaba alumiriza nti omugenzi Kalangwa
yakozesa lukujjukujju yabba ettaka eririko ebyalo 7 n'abisengula amaziga g'abantu ago. Kati ebyalo 7 biriko acres meka? Omwana bw'aba agamba nti balina acres 4,000 mu kitundu kimu, Aida Nantaba n'akulaga nti waliyo acres, ebyalo 7 ebyasengulwa nga maanyi ga mugenzi era nga bikolwa ebyenyigirwamu omugenzi according to Aida Nantaba. So bw'ogattako ebigambo ebirala nga bwe tugenda okubikuwa, so waliwo era n'akatambi omutabani mwe yasoose okugamba nti mwe yabadde ajeregera abakungubazi oba abasekerera kitaabwe okufa kwe nga bagamba nti bajje balabe ku lumbe olutaliiko kusonda abantu ba kiko oba ba family, wabula nti sente ziri mu kisenge mpange basikayo busisi buli kye beetaaga okukozesa oba okugula basika busisi sente mpange ziri eyo mu kisenge ne batandika okugula buli ekyetaagisa olumbe ne lugenda mu maaso. Kakati omwana alemye okuba nti akkiriza ensobi oba oli awo kitaawe ze yakola mulamu, ate naye n'akulaga nti agulumiza ensobi oba oli awo kitaawe ze yakola mulamu, naye okwongera okutulaga empisa n'enkuza eyamukuzibwa sinakindi n'enneeyisa eringa ng'ebadde ewagira ebikolwa byani, ebikolwa bya muzeeyi we. So bw'otunuulira muwala we ebigambo byeyogedde eri public, bw'otunuulira Namwandu n'ab'eŋŋanda ba Moses Kalangwa nga bwe bavuddeyo boogera kino na kiri, walayo olaba nga there is something ekita adding up mu famire eno, waliwo ekitagatta bulungi mu famire eno. Either sokompe katambi ka Nantaba ako, bino ebigambo Nantaba Aida yabyogera way back ng'omugenzi akyali mulamu. Bino teyabyogera ku mufu, yabyogera ku mulamu era yabimugamba ng'ensi ewulira. Teekayo akatambi. Empala naayo ey'amaanyi ne mwami Kalangwa evaawo ku ttaka kubba ku matu ttaka lyabwe gye yatandikira. Gye yatandikira yeyo. Mwaliko ab'omukwano? Nedda, nali simulabangako. Ntandika okulaba omusajja oyo ng'abantu batandise okundoopera tewaliyo omusajja atubbako ettaka. Bw'ategeera nti ntandise okulwana kwe kujja gye ndi antiisitiise andage bwali ow'amaanyi nnyo, andage nti ye Alpha n'Omega era tewali kisobola mukolebwako. Nayogera n'amannya, nze nkolera gundi naye gundi mukolera, so totawaana. That is how I came to know this man. Naye agenda n'alimbalimba ensi bwe yaleeta Nantaba. Kalangwa abadde wano ng'atunda mataka gaali gasini 10,000. Wane Kasawo waavudde n'aluka jene jinjiwomu. Yava Kasawo ng'atunda mataka gaali ga 10,000 n'afuna akaduuka kasigala ekayunga ndi mwana muto. Ani akunyumiza egyo emyaka gyonna? Kalangwa amanyiddwa abantu. Amanyiddwa abantu abamulaba ng'ayingira kayunga. N'avaawo bagenda okulaba nga gwe baalabanga n'akagaali k'amata bamulaba na mmundu. Alina emmundu kati essaawa zino alina zi square mile Mubende, yali asse Masengere Mubende, bwe yabbako square mile 2 n'akoona amayumba g'abantu abalina ebibanja Masengere n'amusiba. Eno Mubende gye njogerako Ennamassagali wane wamwe mu Busoga alinawo ettaka lya Bowdi. Teera muzina yali jawa. Okay. Yali jawa. Yali funa ati agenda Namassagali babuuze wane mu Busoga. Twagenda okulaba nga abadde atunda amataka gaali ag'e10,000. Kati leero alina siko ya mailo. Alina emmundu. Twagenda okulaba nga alina emmundu nga sente zijawa. Ettaka yalyo. Empala naayo ey'amaanyi ne mwami Kalangwa evaawo ku ttaka kubba ku matu ttaka lyabwe. Aida Nantaba agambye nti Moses Kalangwa omugenzi oba yagamba nti Moses Kalangwa ayina ettaka ly'e Mubende lye yabba kuba bino bigambo bikadde si bipya, lye yabba nga liweza square miles 2. Square miles 2. Bwe tukwata square miles 2 zibeeramu acres
1,208. Wuliriza nnyo, ladies and gentlemen. Square miles 2 ez'ettaka zirimu acres 1,208 za muntu ogwo. Ate mu katambi kali akalala Aida Nantaba n'akugamba nti yasengula abantu ku byalo 7. Square miles 2 zimala okubeerako ebyalo 7. Kakati omutabani akulaga nti bakyayina kilomita acres ez'ettaka 4,000. Kakati amaziga g'abantu bameka ababeera baakaaba just ewava square kilometer 2. That is in case ng'ebigambo ebyayogerwa Aida Nantaba bituufu. Okwongera okumanya nti omugenzi maybe abasanyuka okufa kwe tebava buvi mu bbanga. Munnamawulire ono yakola akatambi kano, awo tugenda kutuukawo. Munnamawulire ono yakoze akatambi kano oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti omugenzi Kalangwa Moses avudde mu bulamu. Teekayo akatambi kano tugatte ebintu bino. Tumanye lwaki abasanyuka basanyuka, tumanye ne famire lwaki yeeyisanga bwe eri kweyisa essaawa zino. Tusimbule. Kalangwa bwe yali alina omukisa okunzita, Katonda yamuliko. Nina fayiro eno gye mulaba, lino lyali ttaka lya musajja omugenzi bamuta George William Kibalama, yali naggagga mu Kayunga nga yasinga okuba n'amataka. Omusajja oyo amaka ge gali wali mu Ntooke. Famire ye entuukirira nga balina amataka mangi naye agamu bagamba bagabbye. Bazze ku radio mbiteekamu nvuga emmotoka ngenda ku ttaka lyabwe ntandika okunoonyereza. Kalangwa oba ani yamusunako eyamusunyako bwe nabyogerako ku radio n'anoonyereza essimu yange n'agifuna. Bankubira essimu nga bannimba mbu nabo bantu b'Ekayunga balina ki? Balina ettaka nga simanyi nti abalabe be bali mu kuntwala e Kayunga. Tugenda ku faamu y'omugenzi George William Kibalama, abantu b'ebbaale mugimanyi wali wansi ng'oyise ku Naikonto. Bano mbawadde olunaku bwe naava eno ngenda kuyitira awo. Nabasisinkana wano we twaziika Martin Yangume. Abasajja bwe mbasisinkana bagamba tuli wano tuli mu kamotoka bwe kati. Bayimiridde ngenda mu kamotoka. Tulira wane mabega ebiwandiiko bibino okuyingira mu motoka ono naye simba bwati ku luggi nga sivaayo wabbali nga Kalangwa yalimu. Akamotoka ako mujjukire waliwo Primo Kalangwa olumu gye yakozesanga. Nangamba yegwe maganda nti yanjogeddeko ku radio nti kakati nze Kalangwa gwe wayogerako. Famire ya Kibalamu ogibiyita otya? Konzi sirina. Oli munnamawulire nti oyina abaana nti biveemu eby'ettaka eryo tebikukwatako. Nandaga pisto ng'ayina pisto ndi mu mmotoka eyiye. Ne mugamba konze mwami Kalangwa mukama wange ntegeera bulungi, sinywa mwenge, nkutegedde bulungi, sikyaddayo. Kompadde omukisa guno. Bankumira mmotoka okumala essaawa egyo. Nenvaamu, nenninnya mmotoka yange nenvuga nenkomawo. Nenkubira famire eri nembagamba ensonga zammwe nempitira mu mukyala. Konze mbabuulire nti ensonga ennemye sikyaddamu. Kubanga Kalangwa ngenda omutuukako nga yawulira dda programu gye nakola ku ttaka ly'ebujowaalire na Suza RDC Kapiteni Sula Serunjogi. Ekazi 20 mu ekintu. Banzanya akazannyo nentya Kalangwa. Era ettaka nendivaamu nengamba omukyala nze mbivuddemu. Abaali baleese omusajja oba atwale. Balemerako. Mu kulemerako wayita emyezi egyo 2 nempulira omukyala eyandeta mission eyo nga yafudde. Bamuwadde buto afiiridde mu kitanda. Omukyala oyo abantu bennakulabye omanyi mukyala Ntongo. Yali abeera wali emabega wa church ya pastor ya Bishop Butayi. Abantu ba UCC kanisa ekasubi mumanyi omukyala oyo yali mukulu mu church eyo. Yali ampadde omulimu okubataasa. Yalemerako obutwa gye bwava no one no kubanga bwagenda okera kumacha
ng'ava mu Sayina Jjovu. Kigambibwa nti baayisa ssente mu house gaalo. Yagaana okumpuliriza bw'ati we yagenda. Nze nategeera ne ngamba era kyovula nga sisobola kwogera ku linnya lya musajja oyo gwe bayita Kalangwa. Jinja poliisi mutandike kati okuggulawo muguleewo fayiro bupya mutandike okunoonyereza ku muliro gwayo kyakatale k'ejjinja abantu baffe ne bafiirwa ebintu byabwe. I think it was 2016 2000 what awo omuliro gwayo kyanga nga waliwo embiranye z'ettaka mu katale ako. Mbasaba munoonyereze emirire gyali mu myaka egyo mu Jjinja. Kalangwa abadde muzibu nnyo. Ekibuga ky'Ejjinja nga kiringa kike. Abantu baife bafiirwanga ebintu. Buli waayenda bwe bataawa olutalo ebintu birina okuya. Twogera ebigambo bino ng'abantu bafudde si lwakuba tulina essanyu. Naye tubyogera mu bulumi obw'ekitalo nti twagalamu ababa basigaddewo mukyuke. Mutegeere nti tuli bantu bannammwe. Tetubyogera lwakubanga bano bonna Haji Kawolongojjo yali NRM kaada. Ono Kalangwa NRM no. NRM erimu abasajja n'abakyala abalungi nga bwe bafa ffenna tunakuwalira wamu. Nze nabagamba nti nno lwaki alonda Nyakairima bwe yafa twakaaba amaziga. Nobo Mayombo yasooka tukaabya amaziga nga tukyali. Lwaki? Nyakairima lwaki yatuluma? NRM kati saawa eno God forbid ddala Ruhakana Rugunda asobola okufa. Nolaba abantu nti bazze ku kkubo basanyuka. Ruhakana Rugunda kati dokita yakola ki? There are so many. Talina woosoma nti Ruhakana Rugunda yakola kino. So twogera ebigambo bino. Tetusanyuka nti nno kinaye. Tubyogeramu abasigadde nga muli mu buyinza mukyuke. Oyokeza business z'abantu olw'okubanga oyagala awantu awo. Olemazizza. Osibye abantu abamu mubase. Naye omaze ofudde. Kati bagenda kukuziika. Muyiike ebinaze watwala ku famire ya George William Kibalama zonna. Ninze nwe Maganda Matiya Kyowolo otudde. Abayina obuyinza nga mukyali balamu mukyuse. Tetubalinaako bukyayi. Lwa Justin tuli NRM no. Tulina mikwano gyaffe bangi mu NRM. Lwakubanga kakati bw'owuliriza n'ogatta dotsi gatta ebigambo bya Honorable Aida Nantaba, kwata ebigambo bya Henry munnamawulire, ogatteko ebigambo by'amaloboozi g'ozoowulira mu bantu ab'enjawulo. Akulaza ate ono nti waliwo acres 4 zigatte ku acres ez'ettaka 1,208. Almost ogenda mu acres 2,000. Kitegeeza nti omwana acres 4,000 zaayogerako weeziri era ziba ziwera. Ne situmanyi butya family bwejja neeweza acres ezo 4, naye ate bano obooli awo abaali babaddeko mu scandals n'omugenzi bazze bakulambulira bakulaga butya omugenzi acres zino bwe zigenda zikula, butya bwagenda atambuza obulamu and threats. Buli ayogera ateekamu ekigambo kutta, buli ayogera ateekamu ekigambo okufa oba okugyawo obulamu bw'omuntu omuki bw'omuntu omulala. Kakati abasanyuka oba oli awo oluusi basanyuka nga balina ensonga. Lwaki basanyuka? Nga balaba balina kingi kye bakoze kye beewonyezza, ne kisobola okubeera nga oba oli awo kibawa essanyu oba kibaleeta akamwenyumwenyu ku ttama. Okitegedde? Waliwo ono mu bakaabi naye yakaabye bw'ati. Waliwo omukyalo ono obwedda gwendaba naye yabadde akaaba akatambi ako obwedda. Thank you. Kakati ono naye ayina ebigambo bye biwulire. Kalangwa abadde munyalwadde naye Kalanga tasosola. Kalangwa abadde munyalwadde naye nga tasosola. Kalangwa abadde tasosola madini kagabe mawanga ne ofisi zonna ne bakugoba naye nga Kalangwa gamubaleke bajje abogerera Kalangwa ye propaganda
ne bamwogerera ebikyamu naye Kayunga tufiiridde omuntu omunene tali mukulembeza abagenda babadde nga Kalangwa. Kalangwa atulekeddeni bannange. Kalangwa atulekeddeni. Bannange ennaku etuluma tulina obulumi ku mutima. Kalangwa gwatsinze dda. Kalangwa gwatsinze dda tata tusesebuse. Tata tulekeddeni. Kakati ewali ekibi tewabula kirungi n'ekirungi we kiba ekibi we kituula. Omukyalo ono y'omu ku bali ababadde bakaaba mu ntandikwa. Nzirizaayoko ku zi videos ezo ez'ababadde bakaaba mu ntandikwa. Wabaddewo narrative egamba nti abakaabi baasasuddwa. Bannange Uganda nayo olumu olina okujja nga amaaso mabike. Wabaddewo narrative egamba abakaabi mbu baasasuddwa. Ekyo sikimanyiiko. Nebyo ebimu ku bigambo byendi mu kulaba. Kwegamba simanyi oba abantu bali mu kukola bintu bino kwongera kunyiiza famire. Kati abakaabi babasasula batya? Waliwo ekibiina ky'abantu abasobola okukaaba ne baddaawo ne bakaaba. Gye kiri ekibiina ekyo. Kale tusooke tuwulirize speech ezabadde munda mu church, mikwano gya Kalangwa, baganda ba Kalangwa nga boogera ebigambo byabadde bwe biti. Tukagasse tuwe ku bigambo bino. Ennaku ezo babadde bakuba Janet mu bifaananyi ku social media nti yafudde ne bazina n'amazina. Nego oba ozina amazina olw'okuba Janet wa kibiina kirala naawe oli wa kibiina kirala. Kakati naawe bw'ofuna ebizibu n'abalala bazina amazina nedda. Abalina enjawukana zaabwe ez'ebyobufuzi ne zituuka okuzinyisa ku mulambo gwa munne amazina, gwe mwennyini gwabeera aswala. Nsaba famire yange eremwe kuddamu kufuna bulumi bwonna kubanga bali bibaswala. Bw'oba ozina amazina nti Kalangwa abaddewo NRM, abadde akolera NRM n'akukosa, ayina okukosa kubanga mubadde mwawukanamu ekyo. Nga naawe bw'obadde omukosa nga naawe onoonya obuwagizi bw'ekibiina kyo. Kati ekyo maama n'abakunzi tekibaluma. Era temugenda namugamba nti bajjaganyiza kufa kwa Kalangwa nedda. Bo be balina ebizibu. Kalangwa mu buli ngeri abadde alina okukuba ekuuli NRM eyitewo. Kalangwa abadde alina okubakosa nga nammwe bwe mubadde mulina okumukosa. Bino nno bigambo byogeddwa mukulu we mu bufu obufaanaganako ko bwe butyo. So mubeere bakkakkamu. Kalangwa yabakosa nga alina okubakosa. Ze zimu ku speeches ezivudde mu church. Kakati kitegeeza nti ebyobufuzi twawula endowooza. Bw'oyawukana endowooza nange obeera onkosezza. Naye ate mujjukiza nti ebyobufuzi si emotions ezituuka okutuleetera okwetemaatema. Kyonna ekisukka ku birowoozo ekibifuula ebirowoozo by'ebyobufuzi kibeera kigenze mu personal interests. Ng'era abantu abafuna ebifo by'ebyobufuzi ne bakozesa bubi offices mwe babeera batudde ne babaako okutulugunya kwe bakola ku bannansi, ne babaako obulyake bwe balira mu office ezo, ne babaako amaanyi g'emmundu ge bagatta mu office ezo ne batulugunya eggwanga. Era bwe kibeera kasita kisukka ku birowoozo by'ebyobufuzi. Ebirowoozo by'ebyobufuzi tebibeerangako harmful ku bulamu bw'abantu. Kati gwe bw'ovaayo n'ogamba nti yalina okubakosa, it means nti Mwami Kalangwa omugenzi yali avuze n'agenda mu emotions n'ava ku kigambo kya ebyobufuzi ebyendowooza, because ebyendowooza tubeera tuli mu maturity. Kisajja kikulu yita wano mpite wano nkubakube mu bigambo mu ndowooza so si mu bikolwa. Era tewaliiwo bikolwa gwe bigenda kukosa. Kyova olaba bagamba nti awanguddwa n'awangudde mu kazannyo k'ebyobufuzi beesika ku mikono
naye gwe babbyeko ettaka nabbye tebasobola kwesika mu mikono, basobola kwetema, basobola kwevuma, basobola kwerangira. Kakati gwe bw'oba ogamba nti baali badde bakikkiriza nti olw'okuba twawukana mu ndowooza yalina okutukosa, twalina okumukosa, ekyo kibeera kikyamu. It means waliwo emotions bezivuga ne bava ku mulamwa gw'ebirowoozo by'ebyobufuzi. Ebirowoozo by'ebyobufuzi gye buva ne gye bugenda tebituleeterangako kwetema, wabula bituleetera okukwatagana n'okwepoloota okudda ku sayidi zaffe ze twagala bali abatakkiriziganya naffe bakkiriziganye naffe. Ate lubeerera ebyobufuzi temusobola kukkaanya kimu kuba buli mu nsi erimu oludda olugivuganya, either mateeka oba ewatali mateeka. Naye mubeere bulungi. Basiibudde leka tugende tuziike, nja kubamba wa updates mu bufu obufaanaganako ko bwe butyo ebiki ebinaaba bivudde mu lumbe. Nze Vicky Mweraba. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Ffe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa, ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola. Osobola tukyalirako ku office zaffe ezisangibwa Ssenge wa Kiso. Oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82. Ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku business yonna gy'oba oleese mu office yaffe nga bwe nzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kkubo golokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe bakibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Mutuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.